Very happy okumusanga omusajja yafunira obuzibu nali America nenumwa Jamie Culture ina party gyazanya mu industry then waliwo omuntu agamba Jamie Culture yatuwandiikira Banyabo olwalema namakulu oluyimba olwo ebbanga eddene netugenda netuyiya concept ya video netukola ki netuyiya neolanga oluyimba lwatukolera omulimu munene kati toyinza kukyerabira honestly you can't mukama wakuwa second chance ekifuga obulamu ye time ostegedde ono musajja wa kabi nnyo Eddy Kenzo nze kumwebaza yomu kubambeererawo abalanga tebantegedde yantegeera nnyo ostegedde sewe kiri abayimbi tebagwanga kukuddalu abayimbi babeera gifted ne wisdom wabala tetubategeera bangi tebategeera Eddy Kenzo ne Eddy Kenzo was sent to sing ostegedde n'omutima gogo gwa kuyimba na kuyimbira ne Jamie Culture bwato bwali ne wabeerawo abantu abatutegeera nagamba Jamie Culture I know his worth manyi Jamie Culture kyasobola okukola kati nga Kenzo kyakoze kati okanveeringa bana abaana bantu bangi tebasobodde kukikola ostegedde talent zeziri eyo nange nga Jamie Culture we nali nfunye ebizibu abalala bajja ne bagamba bino webiti Eddy n'abagamba no Jamie yeetaaga kulabirira Jamie yeetaaga kumuwuliriza Jamie yeetaaga muwa courage era yo mukubaaliwo njagala kukwebaza Allah yebale kugabirira nakuwa mutima mulungi si banja balina emitima egya zaabu era mbadde nyina ensonga lwaki nyina okubeera wano nenga webale nze kyensinga nange njagala kukwebaza ssebo bantu bangi balemererwa obuntu tufuna nnyo obuzibu buli muntu ahandolinga ensonga mu ngeri mu bendala engeri gyowahandolingamu ensonga zo tekitegeeza mbu nno wali muntu mubi omwononefu omuntu atendewalirwa ensi erinza okukusobako bintu byetuyitamu bingi fenna naye nze kyenkwebazaako kuba mu buzibu ate n'obuvaamu ekyo nno kyekisinga obuki ettama lyeryo kasimayiro kasikiini kati ffe abavaayo ne tukwatako mu nsawo ne tugira si ffe bakulu ennyo naye ggwe ali weeringi ali reddi okuva mu mbeera ate gwe oba osinze naye nga toli wakabi kuba bangi tebasobola kukikola atofaayo si bangi ab'emitima egyazaabo bangi abatanyumira ndongo naye nga twebaze nnyo papa Misa Kisemakula kubanga nze nali Ghana nankubira nangamba Eddy Jamie ono ali reddi okutereera bwe twogerako naye omulaba nti ateredde n'ettama ddungi omuntu yenna bw'akugamba ekyo teri ssente ziri worth that teri bulamu honestly speaking nze nyina okwebaza si kugwe kwebaza nsi kubanga oli muntu waffe oli mwana waffe ndi mwana wansinga ndi mwana bwambata kati ffe bwe tukulaba nga oli mulamu ate tusanyuka nnyo kati tuleete mabugo webale nakayimba katukenakoze bagamba tukolerera zi casket ate nga ebasa temala basa tegula kitone okitegedde fe nakayimba kagamba bebalisigamu ebisiige beffe bebalibumbamu ebibumbe beffe otegeera men of all ages beffe industry inotegeera nti wabawo abantu abatumibwa okukola ekyo mu kuyimba kubamu obunnabbi naye obunnabbi bamumanyi mu Bayibuli na mu Quran naye omuntu ayimba nayimba volongoto naye nga naawe olaba kimu kiri volongoto n'agamba stress kati nali mpulira akayimba rotate baby reset jagala mind to refresh I just needed mind to refresh guys ostegedde naye olina agamba Jamie Culture simanya agudde ddalu kankubuulire abayimbi tutwala amagezi mangi okulowooza byetubawa tulowooza n'okusinga bemulowooza twetaaga kuddaabiriza kuwa fruits omusanga muwe fruits mubuuze govanga ku muntu akuyimbira ekintu nekikukwatako nekikyusa n'obulamu bwo okitegedde nga teyaliiyo nga ofuna ebizibu naye nakujja mu bizibu kiba kitegeeza ayiiya nnyo kati obongo nze bantwala brain overlap baŋŋamba nti nali njiyo okusuka ku magezi gange ate nga soomula kimala okitegeera ate ekirala nga bye mmanyi bingi bembigamba tebabitegeera okitegeera
kati ba Eddy Kenzo wali babitegena kati Jamie culture ine ebintu bingi mumuwe time mumuwulirize kye kyattamu ku ba radio mfukyo badde abiza nga bagamba radio agudde ddala mu kifo ky'okumuwuliriza okitegedde nze kye mbagambye wano naye mbaga nti bannange Spice Dana ine ensonga man mumuwulirize nebo baddeeri bamuvuma bamufiisa mbw alina omutima omubi alina ensonga eri valid nno na ekyo kyemwandiwadde mukola ki muwa obudde ne bannamawulire mube n'abayimbi bammwe wallahi mainstream ogirabe eyo abasajja kankubulireyo mu sento muno yafuuka political venue this is a capital city tabagenda kwangwa tukkiriza kukolera mu sente abayimbi abaganda kankibannyonnyole temutuwadde platform abasajja mu western bakolanga tebakutte nako mu eastern abantu bakolanga covid taliyo ne mu Kampala muyimbira abaana abaganda tebajja tukkiriza kuyimba kati be muyinawo nga abayimbi ba Eddy Kenzo abayimba music omulungi ba Jamie culture mubawe time namwe mubeteereyo okitegedde batupushinga namwe mutugoba kati mwagala mujje mu tukole ki okitegera mukwata yotufunye obuzibu Eddy Kenzo watekayo posting ina kyeyogedde ku view ye ate Eddy buli muntu alina bwalaba ensi okitegedde Eddy solo kuvayo point ina point yo omuntu soko demo some gundi olooze wachi yawandise ekintu kino yabadde ategeeza ki kuba naye we are human people nye abantu bali actings ba okitegedde tomanyi kikyali bali mu battlefield Kenzo takyagenda wali gulawo omunanansi nokubadde agwagala era mugenda mwogerako bubi we are human guys okitegedde mutuwe embeera etuwuliriza mutuwagazise bye tukola tubawe ennyimba batuwe omukwano tukatubawe ennyimba mutuwe omukwano bananga omukwano gwalaga wammaani okitegedde temwagala abantu bammwe ate teguggwawo gyokoma ogugga bayi mukama gyakoma ogukwongera ate omukwano si kwa relationship okwagala n'okwagaliza bannange muyiga okwagaliza ate mukole abayimbi mu mutusige ekifaananyi ekirungi bw'olaba ng'omuntu by the way ayimba bulungi Eddy you have a very good music ear olina ne music test tubeera ne Eddy mu studio nawulira akantu katono nnyo nagamba that's nice nakateekayo ne kakuba twali mu bikyuka nga tukola ebintu byaffe akayimba kukanyumira nnyo abantu naye Eddy asobola okuwulira akantu nagamba Jamie akantu kalungi nnyo ng'olabanga katali kalungi azimba bunya ne bagamba oba Eddy alina mukisa oba alina ki wali kye bayita music ear njagala nnyo okwebaza mu luzungu wali kye bayita sentinel omuntu nga yatumibwa sentinel omuntu nga yatumibwa kukola kintu ekimu omuntu aba musambi wa mupiira nga walaba Messi aba yatumibwa kukola ki kusamba mupiira omuntu aba musician ntegedde nga muyimbi baganda bange tuli wano nga bemutulaba naye Allah yatutuma kuyimbira abantu man tugenda kukola ebintu bingi bitabukako naffe nga abantu naye musitule kiri ekyokuyimba kuba kyekitwala mu maaso ne Uganda erina abayimbi baayo ffe tuyimba nga mukamwa kaffe tuyimba bendera nemwe temukifaako okitegedde nze kyanyimbisa Ssaabasaaliza kubanga yeri mu flag nali nnyimba Uganda ne misigo nnyimbye enkyafirigo wena ava awana nakuyimbira obulungi tolina stress bw'owulira akayimba ka Kenzo you don't rotate okitegedde abantu mwina stress baba banja namwe baba banja ogendako n'obumuza ku bulamu naye nga Eddy nyongera okwebaza n'okufaayo bana banasiba ososola okuleeta bokka nze nga Jamie culture omuwandiisi wendi kwaba abaana okitegedde sokolete bano bagaayi mu kamera we are here to make stars twakola ka Rema Banyabo nga akyaliwo ono bwe yagenda taddangamu kufuna luyimba lufaanana nga Banyabo kitegedde kati ali mu kaffe kyo bagenda kubikolerawa naye kayimba kalungi yazzeeyo n'ayimba nga Rema oli gwe tumanyi is a good musician baganda bange tetuli bakulu nnyo tugenda kumala kaddiwa tuleete talents okitegedde omuntu abanga alina omukisa omulunzi Jamie culture wendi mu kuwandika ennyimba ze ntambudde ne Eddy ono Eddy takeda nko kumacha na mpita nangamba Jamie culture jankuwe $5,000,000 ompandikira oluyimba kinyera kye bagamba point blank naye mukolera wansonga mmanyi kya jalaga okitegedde tayina kitaka kuprovinga kati waba alese test nga udde bamunyumidde bagayi bali nice guys you nice tugenda kukola fenna mukama yampo mukisanzo mukuba writer abakabi n'abayimbi abakabi okitegedde njagala kuyimba bigenda kubeerawo bagamenti Eddy Kenzo wakabi yaleeta ono naffe bimu yatuleese nze singa tabadde Eddy Kenzo ndoza singa sina tama bweriti kati musinga n'obunene man
nenkananga better okitegedde so because I'm better ne mwebale nnyo tugenda kukola ffenna ekyetaaga we need vibe abantu betaaga music okitegedde abantu betaaga music tugenda kubawa music Eddy webale nnyo for this big time n'obubaka bo bubawe ba UGABOYS gwe nga abadde wejja mikani UGABOYS kigambo kinene nnyo kitegeeza Ugandan boys kitubagamba tusiba tulowooza ku flaga buli kaseera tetwagala kuyimba nnyo kunyumisa tweyambula engoye wabula bendera egenda kutambula naffe ku mugongo gwaffe basajja bayimba born in Africa bafire ba Eddy bakikoze ozali myaka emeka omulabako envi okitegedde we are singing for the flag tuyimbira million na mukaaga UGABOYS tuyimbira million na mukaaga ez'abantu let's give them music fe tubawe music nena fe mutuwo okwagala tugenda kufuba obawa music omulungi ne bano ba guys tugenda kukola ebintu ebyakabi kubanga Eddy alina test yakabe ya art ate afaayo ku lwa art wa Uganda mwana byonna byakola tabigwira bugwizi I wish you the best may God bless you tugenda kukikuba tubukimu tukirina ya studio tuzirina BET tuzirina itegedinze njagala kuwangula Grammy akayimba wuli wakawulira njaa tukole music bwatyo agenda okusigalawo Eddy nkwebaza nnyo webale nnyo webalire ddala nabano bagayi mwebale nnyo mwebale ddala tugenda kukola ekyakabi tetugenda kwogera nnyo we are going to give them music let's give them music bana mwebale nnyo this kino kijja ekigambo kye bayita big talent nga nene okitegedde toyanza nnyo toyanzege ne bannamawulire mwebale nnyo for this time okujja kwa unveiling eno ey'abana abaana ne mutajja mu nudity mu bibi okay Eddy webale nnyo mu nudity bagala kwata you know mu bibi byere bagala kwagala byononese yeah twetekeyo otegedde fe tuyimba nga tuli mu studio fe tulina bigambo na kuyiiya wabula mwe mugendo tuteekayo mututeekeyo tusobola okimeekinga tubeera nga bali abasajja abakabi yeah fe tubeera mu studio man tulina nakayimba ffenna oba bubiri oba kamu tugenda kukola album nanga nenga yakabi tulina ennyimba nga bbiri ne time egenda kutuuka soso tulinze simanyi kufumba byakakoola owula music wange mba ntekinze time ate no time ne yakabi tubikolera wano naye lwakuba nti we are sent to do that yeah toyanziza nnyo toyanzige banange neyanziza blessing bane nsanyusa nnyo balaba blaz nsanyusa nnyo nnyini ddala I'm here to wish you a Merry Christmas and Happy New Year mulumpita nno endya ku mmere yammwe baganda bange bintu bino mubyebuzabulizaamu nnyo ebiseera ebibi inshallah ebyayidita tewesasuza esasuza tekukola naye nga bami nsanyusa nnyo okubalabako kimpa essanyu lyamaanyi nnyo buli wenzija nembayita nemujja oba nembalabako honestly I feel so good because this is a great generation of new journalists abatutegedde nti tulina omulamwa tulina olugendo tulina omulimu gw'okukolera ensi yaffe I'm so happy with you guys omulimu gwammwe gwe mukola mulungi nnyo fesi zonna mpya abaana bato ate ng'olaba kye bakola bakyagala fesi zempya bakula bukuzi bulungi ani gwe okubyemu ebituli wano kakalayi naye nga bambi kyakabi nnyo honest I'm so happy nabayise wano n'abavubuka bange bano babayita ba UGABOYS basajja baffe bawano bayimbi bato bayimbi bapya baagala kubanga basanyusa eggwanga lino n'amawanga amalala bajja ne bantuukirira ne bakola omukwano nange ne tubeera ba Luganda balina ekibiina kyabwe bakiyita UGABOYS nensalawo mbayambeko netukolayo akayimba bakayita Freak Friday akayimba ako already kali ku YouTube nga njagala abasajja bano babeeyanjulire bababulire nawo omuyinza okusanga akayimba ako naki kibabategekedde naki kyebaleese ku table alright mujebaleko nnyo abatulaba and then
je baleko nnyo abatulaba then ne baganda baffe banamawulire abazize waneeno mukadde kano amanya n'eddoboozi batuyita ba UGABOYS bw'ogyeko muganda waffe Eddy Kenzo ono Gayi nange batuyita ba UGABOYS tulina akayimba amanya amatuufu nze bampita Malinga Sulaiman nze bampita Musungi Muhammad tuli basajja basiraamu ate tuli bana Uganda so mukadde kano tuze waneeno ne muganda waffe twaniveiringa ekye tuli generally n'akayimba ketulina akapya bakayita Freak Friday kali ku channel yaffe eyaba UGABOYS Vevo channel. You can go subscribe, comment and share. Then ekyokweteekateeka ffe tweteeseteese bulungi nnyo we very set because we've been spending much time ne muganda waffe ono ng'atuguidinga to do this and the other. Yeah, we're ready to go. Tuyigirize ebintu bingi nnyo. Naye nga tetunnatuuka omwete twateekamu mwe baani muva weera mutandika mu ky'okukolagana n'omuyimbi wa tuyita ba UGABOYS tuli bana Uganda tuzaalibwa wano tuli baana ba wano tukulidde wano aso tugikubidde wano buli kimu ekyaffe kye tumanyi tukitegeeredde wano. Throughout our hustle tubadde tu approachinga muganda waffe Eddy Kenzo si mulundi gumu mirundi mingi nga atuguidinga about how to go about things nga atuguidinga on how to do great music to appease the industry okitegeera. So right now zengamba tuli set 100% set tetumusisinkanye by mistake. It has always been a family thing nga tukolagana watugamba mukole kino temukikola kino kituufu kino kikyamu ate si mu music mokka generally ne mu bulamu. So we're not here by mistake, we're here for the music in Uganda. Yeah. Tetulowooza bulowooza tuli bayimbi. In fact, the song we've released with him can tell oba tuli bayimbi oba tetuli. So njagala oyongere okukubira abana Uganda ekifaananyi ku onyikize ekintu oba omugaso gwa biodigest eno ddala omuna Uganda ali yayongera omumanya engeri gyemuyambamu. Kakati biodigester eyina emigaso mingi nnyo okusinziira ku erigundi yaffe enkadde. Omugaso ogusooka biodigester ya Aleese okusinziira ku erigundi yaffe enkadde bayo ya Aleese nnyo bakasitoma betukoleddeko ekyo bakiweerako obujulizi n'abalala batukubiddeko bakiweerako obujulizi ya Aleese nnyo okusinziira ku eri yaffe enkadde. Ekyokulala etwala ennaku ntono nnyo okuggwa ejja kutwalira ennaku wakati w'olumu n'ennaku 3 ebeera emaze okukola ki okuinstallinga wano ng'ekisigadde mpozi kutambuza pipe drainage tumuyita drainage work kutambuza pipe okuva mu nju paka ku system wano naye nga ogiinstallingawo kikutwalira ennaku ntono nnyo. Ekyokulala naddala bannaffe abali awafunda n'abo bennyininyini abali awagazi lwansonga nti tegendako kisiraabu kineeno kyewalabanga oluusi kiriko fuuti zaakyo 15 ku 2 kiba kisse space nnene nnyo. So ekirungi kya biodigester tugenda kuzzaawo ettaka lyawo nga we twalisanze ettaka liddawo wafuuke muswetwe nga ekyabadde. Omugaso ogw'okulala space yo ogisigaza nti n'olwokuba nti tubiseewo bulungi ettaka ne liddawo nga eryabadde keebe emmotoka yo okola ki ogiyingiza n'ogipaakingako kungulu. Ekitali ku erigundi yaffe nti twateekangako kisiraabu nga gundi ekifo ekyo kiba kikoze eki maybe okyolezaako naye waneeno obiseewo bulungi ettaka peeva zo zigendako omuddo gw'ogusimbako pasikalamu gwenjogerako system ng'eri eyo bali bajja babuuza gundi yo eririddawa naye ng'eri wansi eyo waliko pasikalamu oluusi oyo opaakinga nako emmotoka yo. Ekyokunuunwamu ekyo okunuunwamu tenuunwamu tukiyita no emptying tetunuunamu mu biodigester pozi nga twagambyeko just mayinja gegetaaga service eyo mudda oluusi nga nawafadda n'abaana be balikola ki be baliga service nga amayinja naye nga yo tenuunwamu nga olaba gundi yaffe eri enkadde nti n'emyaka gibe 2 3 ojja kujja okole ki onuunemu. Atwetaaze
ojja tusanga Kamwokya. Tuli plot 45 Prince Charles Drive. Gye tusangibwa ennamba z'essimu kanziddemu. Airtel eri 07017669992. N'endala MTN 0789224230. N'ennamba zaffe endala tulina ennamba nga 3 zonna weeziri wansi awo. Zonna osobola ozikoonako oba WhatsApp oba ki oba ojja tutuukako tukwataganye.